Kumenyere abalyake batano mu NUP. Tugende. Asooka ye Kyagulanyi Ssentamu. On explanation. Sente omudamuda yagugula mu maato. Sente ezamuweebwa mu kuzannya firimu yazikozesa bibi n'agula amayumba ebweru. Sente ezimuweebwa okuyambako abaana abasibe tabawe yadde 10. Ze zimu kuziyambisa ogulya mutabani we emmotoka ey'obuwanana. Nga zivaawo ezo. Mu bagabi b'obuyambi oba mu donors. Sente ezijja mu kibiina kya NUP bw'otunuulira omusaala ye gwasasula ne mukyala we n'abaana oba ne muganda we Nyanzi si gwa bwenkanya nga asasula munda mu kibiina bamusasulira ennyumba mwasula bamusasulira office bamusasulira muganda yeba n'abantu bali ku mulamu gwa kujja General Museveni oba kwegaggawaza kati bw'ova ku oyo n'otunuulira mukulu we Nyanzi Ssentamu sente ze yatunda mu kaadi zokka n'azimba gorofa n'akubirawo n'embaga gw'okimanyi nti alina abantu bamu be yaguza kaadi ng'oggyeko bagirlfriend we abaganzi alina be yateeka mu ndagaano nga buli mwezi balina muwa miliyoni 2 abalala miliyoni 1 Kyamaani Nyanzi nga babaka ba parliament be basasula sente ezo nga zijja ku akaunti yange ya Nyanzi kati oyo osobola omugaana okukolagana n'ekibiina kya Geno Muwoozi oba ekisinde nga sente gwe nyini zaakuwa oba gwe gwaziwa ng'oggyeko akakadde ke bazaayo buli mwezi nga babaka ba parliament mu kibiina bano be yaguza kaadi abamu bamuwa miliyoni 2 abalala bamuwa miliyoni n'abatugamba nti balwanyisa bulyake be balyake nnamba emu bw'oba osobola okubba TV ya mitwalo 2 osobola okuweebwa 5 n'obireka oba osobola okulaba ku 5 n'otabibba omuntu abbi akasimu kano ka mitwalo 8 afunye biliyoni 8 asobola ozireka so kati struggle eriwa teriwo nga lwaki teriwo abagikulembedde bonna banoonyeza byabwe kati abantu bagenda kukola batya kweddamu kwekuba mu tooki tulonde abakulembeze ab'ensa opposition yo tesobola vaawo naye abantu abakulemberamu opposition tebali ku opposition bali mu ddiiru kukuumirako General Museveni nakwegaggawaza abanga tuli ku mulimu munene ogw'okutereeza ensi yaffe n'okugirwanyisa okugitereeza ku luguudo gwe nkuga nti wetubanga tuli serious tugambe bugambi nti omuntu akwatibwa mu bulyake awambibweko ebyobugagga bye olabe ekibiina kya NUP kyekirina abakulembeze ng'abamu kubo babba akasimu ka mitwalo 29 mu 9 baali balimba nsoboka Paulo mukwano gwa sinayogera ku muntu yenna ebyo gwo byogedde omuntu bakkiriza omusango okuteesa ebbali n'aliwa omusango abagukkiriza ekyaleesa kamera zino aba NUP batugamba kulabisa kamera yennyini eraga ng'omu ku bakulembeze ba NUP akwata akasimu agenda nako talina kadi ati Kyagulanyi abadde agugulana ne bayimbi banne olw'okugenda wa President Museveni naye ng'ate ye mwennyini bamuwa ddiiru n'akuba oluyimba lulamba akalulu tekatwawula gwe weerabidde yalusasulira nze mbadde manyi yayimba buyimbi weerabidde nti yali ambasada wa poliisi nga General Kale Kayihura yasasulira n'atuuka n'omuwa tenda ey'okugaba nayikondo ekyaddondo weerabidde nti ebbanga lyonna abadde akolagana ne Ssale nga yatwala ebyobugagga bya General Ssale ebweru emitala w'amayanja abitunde kati obutali bwenkanya bw'oba obulwanyisa engalo zo zirina kubanga zitukula kye bayita obulyake be tuba tubwogerako tulina okuva mu kubuzaabuza ne tubeera balambulukufu obulyake butandikira waka omwana wo n'omutuma ku dduuka leta kiro ya sukaali ya 228 omuwadde 13 kale wona osinzira okubeera nga otula byonna byokola nkwaniza nnyo olunaku olwaleero mu programu yaffe eno nagamba Ssaalongo Ssendyowa Twaha tujja kubeeranga naye buli wiiki omulundi gumu agenda kubuuza tandika okwogera ebigambo twahabuuza abantu bannyabo ne bassebo abatulaba n'abatuuliriza mbalamusizzaako buli omu kiti kye nze Ssaalongo Ssendyowa Twaha munankyukakyuka ayogera ebitakaddiwa
nsanyukira wamu nammwe abafunye okusomooza, nsanyukira wamu nammwe abafunye ebirungi eby'engeri zonna, era nenakuwalira wamu nammwe abafunye okusoomoozebwa okw'engeri zonna. Ne tubakwasa Mukama Katonda abeere ekikubagizo kyammwe era asobole okuddamu okutuzimbamu omutima omumalirivu ayi tulongere tutambule kuba okusoomoozebwa kwa bulamu, era buli muntu omulamu yenna alina okufuna okusoomoozebwa. Naye buli woogwa olina okuyimuka atoddemu otambule. Kale tugenda sookera mu NUP, National Unity Platform NUP. Yes, sir. Mu kulwanyisa obuli bw'enguzi. Bingi bizze byogerwa. Okutandikira ku miliyoni 5 n'okudda ku nsonga ez'enjawulo ezatukaniziyuzayuzaamu ekibiina. NUP erwanyisa obuli bw'enguzi mu activities zibaddewo mu operation zino tufulumya mpuuga olwa miliyoni 5 n'ebirala. Munnange mubalaba basobola okulaba nga NUP erwanyisa obuli bw'enguzi. Naye mu byaddala terwanyisa buli bwanguzi. Anti tosobola kugaba kyotalina. Benjijeewuwo nga njagala onjazika essaati. Bw'oba togirina tosobola kugimpa. Kati NUP abagiraba n'abawulira balowooza erwanyisa buli bwanguzi. Naye NUP ezanya byabufuzi na ntalo. So terwanyisa buli bwanguzi kubanga bw'obanga oli mwenkanya, bw'oba wakulwanyisa buli bwanguzi ng'oli mwenkanya, otandikira ku abo bennyini abavunaanyizibwa ku kibiina obutereevu. NUP beba yakulwanyisa buli bwanguzi, omuntu eyalitandikiddwako ekyamaani Nyanzi Ssentamu. Anti kyamaani Nyanzi Ssentamu ng'ogyeko kuba nti yali wa NRM kuba ekibiina ky'ebyobufuzi si kika oba si nkula ya muntu nti oli mukyala oba oli mwami. Kibiina ky'ebyobufuzi omuntu asobola okukibeeramu leero enkya n'akivaamu, eryo ddembe lya buli muntu. Naye bw'oba wakulwanyisa buli bwanguzi walitandikidde ku kyamaani Nyanzi. Ate kyamaani Nyanzi ye muganda wa Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine, president wa NUP. Ye yakulemberamu okutunda kaadi za NUP n'okuganza abaana abawala. Era kaadi zatundibwanga nga bw'oba tolina ssente, bw'oba mwana muwala kutunza mu mbuga ya sitaani. Kati obwo obulyako obusooka kyamaani Nyanzi ye yali badde agobwa. Omuntu eyali badde owookubiri beba Edi Mutwe ne Nubiyaniri. Abugoba olowooza. Omuntu eyali badde owookusatu ye mwennyini Kabwejumbira. Katole mu kulwanyisa nguzi mu kibiina munda. Mu kibiina munda ye Kabwejumbira mwennyini. Kubanga yalekawo abantu bangi okuba wakkaali n'aziwa baganda be. N'agenda Gomba n'agiwa mwannyina. N'akomawo Kampala Central n'agiwa mukulu we. Obwonna bulyake bwe tulwanyisa era bwe tuvumirira mu NRM. Oba be baali balina obusobozi. Bwe tuba tuvumirira General Museveni okuddira abako n'ab'enganda n'ab'emikwano n'abakwasa eggwanga lyaffe, n'akwata Janet Kataya Museveni nga ye minisita w'ebyenjigiriza nga kigambibwa n'ebitabo oba n'ebisaanyizo tabiina. N'akwata General Sale nga yaddukanya ebyenfuna byonna nga mukulu we, n'akwata General Muhoozi n'amufuula General n'amala n'amuwa nga ye muduumizi w'amagye. Gwe n'okwata muganda wo Sale nga ye n'okwata muganda wo Sale wa Nuupu kyamaani Nyanzi nga ye Ssaabakunzi era nga yatunda kaadi. N'okwata Mwannyoko Gomba n'omuwa kaadi. N'okwata mukyala Nubiyaniri n'omuwa kaadi. Oba olwanyisa obulyake? Oba obusobozi baali babulina. Deputy President Zedriga. Tenatwala bbanga ddene ng'agenze wa General Sale. Bulowooza yamuwa bipapula. Yamuwa lupiiya. Yamugoba. Ekibiina kya NUP kye kirina abakulembeze ng'abamu ku bo babba akasimu ka mitwalo 299. Baali balimba. Nsooka Paulo mukwano gwa. Sinayogera ku muntu yenna. Ebyo gwo byogedde. Omuntu bakkiriza omusango okuteesa ebbali n'aliwa. Omusango abagukkiriza. Ekyaleesa kamera zino aba NUP batugamba kulabisa. Kamera yennyini eraga ng'omu ku bakulembeze ba NUP akwata akasimu agenda nako. Talina kaadi ya NUP.
betubanga ddala tulwanyisa nguzi wali baddewo embalire entongole mu kibiina kya NUP erabika ti sente zino bezava mu iPod zakola kino nezikozesebwa kino ekitebo kira bova kwekyo boba olwanyisa obuli bw'enguzi abaana baweebwa sente abazanya firimu Kyagulanyi Sentamu gye yakulemberamu yali firimu kyali ki it was a reality embere yaliwo ne bagijja mu firimu kati nanti their intention was not to act a movie kati bobo okyogera okiyita otya documentary kale abaana abagirimu abazungu babawa sente tebafuna yadde 10 sademeka sagana kuzoogerako wano kuba zaali sente mpitirivu sagala zoogerako wano abaana abaasibwa balagirwa okuweebwa buli omu sente era nga baweebwa sente ez'okubalabirira mu makomera ne famire zaabwe abaana basobole okusigala nga basoma abaana basobole okusigala nga bafuna obujjanjabi n'okusasula ennyumba zaabwe babawa yadde 10 tosobola kugaba ky'otayina bw'oba toyina nsa tosobola kuzaagala ozifune bw'oba olwanyisa obuli bw'enguzi gwe wennyini olina okuba nga engalo zo ntukuvu gwe weerabidde nti Kyagulanyi abadde agugulana ne bayimbi banne olw'okugenda wa Pulezidenti Museveni naye ng'ate ye mwennyini baamuwa ddiiru n'akuba oluyimba lulamba akalulu tekatwawula gwe weerabidde yalusasulira nze mbadde manyi yayimba buyimbi weerabidde nti yali ambasada wa poliisi nga Jeno Kale Kayihura yasasulira n'atuuka n'omuwa tenda ey'okugaba nayikondo ekyaddondo weerabidde nti ebbanga lyonna abadde akolagana ne Ssale nga yatwala ebyobugagga bya Jeno Ssale ebweru emitala w'amayanja abitunde kati obutali bwenkanya bw'oba obulwanyisa engalo zo zirina kubanga zitukula muganda waffe Kyagulanyi Sentamu baba wakulwanyisa bulyake alina kutandikira kubako baŋŋanda na bamikwano lwaki gwobeera mu lyake nga nze bendya basiri mu lyake kati NUP erwanyisa enguzi tegirwanyisa yafulumya abatwala sente erwanyisa bantu kanjogere ku Jeno Bijirwa Jeno Bijirwa kigambibwa nti yagenda ewa Speaker Anti-Amongo naye nze okusinziira kunoonyereza okwange Jeno Bijirwa yakwatibwa era emmotoka ye neetwalibwa ku kikomera ewa Speaker Anti-Amongo naye kale katukkirize nti Jeno Bijirwa yalya nga gwayagala okugattako boto bwe wali kutte Jeno Bijirwa gwalina ekiruubirirwa ekyokugattako boto bwe wali kutte Masias Mpuuga yatwala ebitaano tukkiriza ebitaano bisobola okujja ku mulamu ogw'okulwanyisa n'akyemalira odde ku bitaano olwanyisa omuntu twabatumako okulwanyisa omuntu bamulonda kulwanyisa Mpuuga ye takolagana naye omusango mwaluwa bagumujjako bati gwe weerabidde nti yasinkana Pulezidenti Museveni ne mukyala we Babi mu State House weerabidde nti bakwata Nubiyaniri ne Edi Mutwe be baali babata baateesa golooza sente ze baabawa okugaggawala okuva mu makomera nga bagagga bavundu Nubiyaniri ne Edi Mutwe ne bagula kawundo Nubiyaniri n'akola embaga ya buwumbi yazijjawa sente baali bakusibyeko manyi kibayita ekkomera Nubiyaniri muyimbi ayimbidde ebbanga ki n'akola ki mu buyimbi lwaki baamala mukwata n'agaggawala mukomera waliyo business ki kyebayita obulyake betuba tubwogerako tulina okuva mu kubuzaabuza ne tubeera balambulukufu obulyake butandikira waka omwana wo n'omutuma ku dduuka ya 228 omuwadde 300 ebibiri n'atabizza gwe weerabidde nti omwana bw'omutuma ku dduuka n'omuwa 300 aleete kilo ya sukaali ya 208 balansi abawa 2 ebibiri n'atabizza obwo buba bulyake kati embeera eri mu NUP oba mu NUP
eyabakulembeze obutatwalibwa nga kikulu nga bafuutu soja basobola okudda ku bakulembeze ne babayisaamu kye bayita eggaali ne babagira bati kasaba abakulembeze bava ku mulamwa omulamwa ki ogw'okulwanyisa nakyemaze mu nsi ki bafuutu soja be basinga abakulembeze okuba ne IREC bafuutu soja era be balwanirira eddembe abakulembeze bamu baba mu kulya bw'oyagalako nga nti bakadogo President Museveni be yawamba be baafuuka baminisita mu kuwamba kyanjawulo naye wano mu kulwanirira okuwamba nanti kati baba baagala kulwanirira kuwamba balekeraawo okutunda kaadi okuziguza abantu tolina gwogenda kuguza kaadi amala okuwangula ekifo omusuubira okukola waliwo bebaguza kaadi sagana bamenya nkugambye mu kugaba kaadi oba mu kuleeta kaadi za NUP walina okuba nga ne ssente ezigigula oba mukyalo olina okukkiriza bakutunze mu mbuga ya sitaani waliko NUP nze siri NUP waliko siri NUP ngamba waliyo byenkunyonnyola mbimanyi kuba tukola lisaati tegeeza nti waliwo baddeko mu kibiina mu wayagalako ku nze nali wa people power waliwo yagala kadi nali wa people power mu kwesimbawo kisanja kino weesimbirawo ku kadi sasimbawo ku NUP weesimbawo ku ki sagana bikunyonnyola ebyo kubanga bigenda tukereesa okuwa ekituufu mashini weziri space weri buli kimu bigenda tukereesa okuwa ekituufu NUP be baba baagala okutereeza ensi nga ddala gwe mulamwa balina osooka okukkiriza nti tosobola kutereeza lunaku lutya lumu tuzimbe nga ffenna tuli beerufu tufunye miliyoni 5 tuzitematematya be tuba abantu 5 atwalemu lwaki gwe olowooza nti betufuna miliyoni 5 olina twala miliyoni 5 ffe tuleke kufuna olwo gwobeere mutuufu ffe tubeere nga tetuli batuufu benfuna miliyoni 5 nesikuwa olwo nfuuse mulyake abantu bano ngenda kwogera ku Muhammad Ssejjirinya omubaka wa Kawempe nagamba abantu mu ntandikwa nti ekyamuleetera ebizibu byalimu okutuuka okubanga ali mu kubonaabona n'obulwadde kyava ku mbeera ey'okuseeseetuka n'alya ssente za gavumenti oba eza General Museveni n'atakola ebyo byamugambibwa kukola Muhammad Ssejjirinya omubaka wa Kawempe era beetaaba entaanya ne banaalwana batya enkomerero ya byonna Mungu ajja mujjulula kubanga yali ayina okugondera amateeka n'obukwakkulizo by'atyagondera tosobola kulwanyisa sitaani ng'olya ku lujjuliro lwe tosobola lwanyisa sitaani nga ku lujjuliro kw'ofukamidde kw'olya naye kwali mu kulya tosobola kuŋŋamba nti olwanyisa General Museveni nga buli kikolwa kya General Museveni kyokola nga buli kikozesebwa kya General Museveni kyokozesa General Museveni mu NRA National Resistance Army be yagenda mu nsiko yalimbalimba bajjajjaffe ne bakitaffe n'abatwala mu nsiko be baamala okuwangula be baamala okuwamba n'abamuyambako okuwamba n'abawamba era obuyinza n'abuzza mu mikono gy'abaana ab'eŋŋanda abako n'abazzukulu abantu abayambako Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine okufuuka kyali olwamala okufuna obuyinza bwalina obutono nabo n'abawamba naddira ekibiina n'akikwasa muganda we mukoddomi we n'emikwano gye ne mukyala we muganda we yani ye chairman Nyanzi chairman wa NRM Kampala Central ye Saabakunzi mukoddomi we yani mukoddomi we ye Katana akola ngani ye Muwanika mukoddomi we omulala ye Ruwongoya Yesu wakwanti baba mukyala we Java ebyo gobye ye mwennyini mu bigambo bye yakugamba bali bako naye nga omuganda agamba nti kyolimba ebuko kyekibutta kati omukulu ali ku ntoli Kyagulanyi bw'osobola okulwanyisa gavumenti ng'abannannyini gavumenti ate b'otambula nabo ate baani bannannyini gavumenti sebo gwe weerabidde nti Janet Kataba Museveni ye first lady w'eggwanga lino ye first lady teri abusabuusa ate first lady wammwe wa NUP first lady wammwe wa NUP yani nze sina kibiina kale first lady wa NUP ye Babbi bakulira mu family emu n'ono first lady w'eggwanga tekina buzibu ani akulimba tekina buzibu gwe mukyalo baganda bo bewakula nabo tokyabawuliziganya bulungi osobola be bakuwa ejjambiya nga mpagale
ne bakugamba temako Twaha omutwe oba ne birowoozo ebyaki ebyebirowoozo ideas ideas yeah ideas kakati ideology eya NRM tefaanagana na ideology ya NUP tusobola okutakkaanya nze naawe naye bwetuba baluganda otutuuka mu kika oba mu family tusobola okwogerezeganya oli avuga idea ndala nona avuga idea ndala ani mugwago okutuuka awo okubeera nga abaana bakuzizza balunze balabiridde be bamulwanyisa aveyo nga be wakirabawo fa bamenyi okulabirira abaana ewaka bwoba n'omwana wo ng'oli musajja mwavu naye ng'omugulira paani oli omusajja omugagga ne bajja naye muzimu oba ne Benz omwana asigala nze gwayita taata omwavu kikyogeza kotegeeza embwa teyeerabira gye baajoola kakati Kyagulanyi Ssentamu abaamuwola n'okumuteekateeka ye NRM omuli Geno Sale Geno Museveni Geno Muwoozi ne Geno Kale Kayihura gonsuubira okubeera nga tebannaba kufunawo kuraka yonna eraga nti baayawukana oŋŋambe nti ono alwanyisa Geno Museveni lwakiredda Museveni yennyini abuliro nagamanya mubba n'obululu emiliyoni nnamba naawe nokkiriza ate nze naalikoze eki gwomanyi ki nti Geno Museveni yali ayogerera mu opposite nti abaana abo nababba akalulu naye ne bagaana n'okugenda mu kkooti bampaabire batwalayo omusango ne bagujjayo ne bakuteeka mu kkooti y'abantu kkooti y'abantu n'esalawo ki kkooti y'abantu ne kakati tetuulanga erabika era ensala tejjanga kakati mu buzaabuzi ofuge ebyo byonna babikola twala omusango mu kkooti olemese eyali waabi obudde buggwako obw'okuwaaba gujje tewali yali waabi ono yakwata namba 2 buliriza amuli ati etteeka terigamba nti namba 2 yawaaba nakuba bati akalunga etteeka terigamba nti namba 2 yawaaba sagala obuzeebuze bannayuganda etteeka ligamba litya abaavuganya ku bwa pulezidenti atakkaanyiza nabyavaayo akkirizibwa okuwaaba era yensonga lwaki abaagala okukyusaamu ku mateeka ago baagala buli muntu kasaabira munnansi akkirizibwa okukola ki oluvannyuma lw'okulaba kino omukulu yalemesa abaali waabye n'awaaba omusango yawaaba nanti bwe yawaaba omusango ennaku bwe zaggwako ez'omusango okuwaaba najjayo omusango ebyavaayo wabiraba kisaaki wamulaba ani akulimba bw'osobola okuwaabira omuntu nti akubbye essimu yeeno nga tulina lisiiti yaayo omuntu atasobola nakuŋŋaanya mu Kampala wokka empapula ze bamulondeddeko oŋŋamba ota nti wawaabye omusango olina obujulizi bw'eggwanga nga ne muwakisa alina waataayina bapoling agent yayina nomination gundi ddala fomu ezo azirina muwakiso ebyo byabwe munda ate munda wa tosobola waaba musango nga tolina bujulizi nkugambye yali alemesa abaali waabye obudde kasabwa gwako najjayo omusango kyekyali kizeeko ebyo byonna sente ze baamuwa okugjayo omusango obwo bwali bulyake ngani amuwa Geno Museveni ngamuwazaaki biliyoni 9 nezituka munda mu NUP ate mu NUP zaali za mukulu obwe bulyake bwenkugamba bw'oba wakulwanyisa bulyake olina okukkiriza engalo zo zibe ntukuvu bwe bannansi ne bakuwa akalulu ne bakwesiga nga balowooza oli opposition kumba okulagana butereevu ne bano n'owaaba omusango n'olemesa abaali waabye omusango obudde bw'okuwaaba ne buggwako n'ojjayo omusango ne kuwa biliyoni 9 yegoba mu NUP yegoba mu NUP obwo si bulyake obwo si bulyake gw'okimanyi nti wakati wa 2019 ne 2020 bawa Lubongo ya biliyoni 24 za project ate yaki project mu Uganda omanyi yaki project ziba nyingi baso okupa project nga nyina project ziba nyingi bano bali mu kuvuga project mutabani wa mukulu ajja kwata obuyinza bali mu kubuzaabuza bannansi mbu balwanyisa bulyake bannansi bave ku mulamu omunene ogwo okulwanyisa Geno Museveni n'abantu be esubi balisigaza awo wa kavule si bakyamu
ne bayinza okuba balina kye batamanyi. Mu bulamu bw'ensi buli muntu yali egombye funa ekirungi nga nange mwendi. Ne mu kunoonya ekirungi kikutwalira ebbanga eddene okukituukako. Naye ate mu nsi era mulina okumanya nti si buli kirungi nti kyekituufu. Ekirungi kisobola obeera wano n'ekitali kirungi nnyo nga kiri wano. Naye nga kino ekitali kirungi nnyo ate kyekituufu. Kati wano mu Uganda abantu bangi baluubirirwa kufuna birungi ne bibasiba ebituufu. Era y'ensonga lwaki tufunye ebipapula by'abakulembeze. Oli afuna sente okuva ewa genocide najja n'agula kaadi n'afuuka omubaka wa paalamenti. Emyaka 5 ne giggwako nga tayimiranga ku fulo ya paalamenti. Oli n'afuna sente okuva ewa genocide n'amala okugula kaadi n'akola ebyamugambiddwa ne mugamba yalya. Kati ate mmwe gwe mwaguza kaadi mwe mwali munywa bunywi oba munammwe mwali. Kati ekizibu kye tulina eky'eggwanga ku kulwanyisa obulyake kigazi. Tulina osooka okukkiriza tutuule ffenna ku mmeeza twebuuze wawe twabulira. Bwe tumala okwebuuza wewe twabulira tweddemu twebuuze eggwanga lyaffe tulyagala ddizimba tutya. Bwe tumaliriza ekyo tusobola okukola amateeka amangungu nti omuntu bw'anaakwatibwanga mu bulyake asibwe ebbanga beeriti n'ebyobugagga bye bimugibweko bitundibwe ku nnyondo akomyewo ssente zino aweerebwe okwesimbawo oba kuvuganya ku kifo kyonna okumala emyaka 15. Gw'okimanyi nti wano abakulembeze bangi betugala tugenda kubabala ebyobugagga byabwe n'omusaala gwe babadde bafuna n'ebbanga lye bamaze nga bakola tebigatta. Gw'okimanyi nti bangi bakwatibwa ne basibwa. Waliwo kyayitibwa mudda nga 220 tugume yajingamba twolekera 220 mugumu. Mudda ginyonyole tugume yajingamba. Mudda zaali sente ozireetebwa okuyambako okutalaaga eggwanga lino mu kunoonya obuwagizi n'akalulu. Omukulu yagulamu maato gali ku bizinesi gakola. Obwo bulyake oba si bulyake. Mudda kyalangirirwa abakulembeze ba NUP ne People Power. Eriyo yabayina obusobozi n'obwagazi okuleeta ng'osuula omutwalo mu kabokisi. Gutuyambeko baguyambeko struggle okutalaaga eggwanga. Omukulu sente olwamenya akabokisi oba olwasoma akabokisi n'agenda n'agula amaato ebusaabala yeekolera sente. Obukakafu obuyina tegaliyo. Manyi proof nkulu nnyo. Tegaliyo. Anza banga yakajja muziza akoze mugagga. Akoze akabanga kawanvu. Teryagaanyi. Yabale mu business. Teryagaanyi. Ng'obugagga abujja muki. Okuyimba. Mukutambuza bya bugagga bya genocide. Tebimanyi ebyonse. Nanti nze abimanyi mbikugambye. So buno obulyake obuli mu ggwanga bwe tuba tunaalwanyisa obulyake tusooka ne tukola amateeka ffenna ne tukkiriza okugajjaamu. Musobola n'okusalawo nti ebibbiddwa tukatukkiriza ebibbibwe bigenze. Kati tutandika na kitiwo. Ebbanga ly'omala ng'oyagala okutereeza okkiriza n'obaako by'ofiirwa. Naye ebbanga ly'ogamba nti ngenda kutereeza nga tokkiriza fiirwa tosobola tereeza. Anti buli gw'ogenda olwanyisa yenna ne gw'ogenda okweyambisa okukwata oba okukola bonna balyake. Kati nkumenyereyo abalyake 5 mu NUP. Tugende. Asooka ye Kyagulanyi Ssentamu. Ompana explanation. Sente omudda yagugulamu maato. Sente ezamuweebwa mu kuzannya firimu yazikozesa bibi n'agula amayumba ebweru. Sente ezimuweebwa okuyambako abaana abasibe tabawe yadde 10. Zezimukuze yeyambisa ogulya mutabani we emmotoka ey'obuwanana. Nga zivaawo ezo. Mu bagabi b'obuyambi oba mu donors. Sente ezijja mu kibiina kya NUP bw'otunuulira omusaala ye gwasasula ne mukyala we n'abaana oba ne muganda we Nyanzi si gwa bwenkanya. Nga asasula munda mu kibiina. Mu kibiina. Bamusasulira ennyumba mwasula, bamusasulira office, muganda ye bana abantu. Bali ku mulamu gwa kujja General Museveni oba kwegaggawaza. Kati bw'ova ku oyo n'otunuulira mukulu we Nyanzi Ssentamu. Sente ze yatunda mu kaadi zokka n'azimba golofa n'akubirawo n'embaga.
Gwokimanyi nti alina abantu bamu be yaguza kaadi ng'oggyeko ba girlfriend we abaganzi alina be yateeka mu ndagaano nga buli mwezi balina muwa miliyoni 2 abalala miliyoni 1 kyamaani Nyanzi nga baka ba parliament be basasula ssente ezo nga zijja ku account yani ya Nyanzi. Kati oyo osobola omugaana okukolagana n'ekibiina kya genomuwoozi oba ekisinde nga ssente gwe nyini zaakuwa oba gwe gwaziwa ng'oggyeko akakadde ke bazaayo buli mwezi nga babaka ba parliament mu kibiina. Bano be yaguza kaadi abamu bamuwa miliyoni 2 abalala bamuwa miliyoni 1 obo si buli ake. abo babiri ababaka ba parliament bano bonna aba NUP bafuna miliyoni 2 okugenda okulya Christmas kyali ki. Ababaka ba parliament aba NUP ne baweebwa ssente miliyoni 2 ezimanyiddwa ng'ezakagabo zaali aneezo anaana kagabo yazizaayo bano bazizaayo simanyi baya kate bazifuna obo si buli ake bazifuna neti bazizaayo obulyako obuli wano mpadde Kyagulanyi nompa Nyanzi Zeduliga yagende wa genosale namuwa ssente ekyo ki. Lubongoya bamuwa biliyoni 24 ekyo ki. Nubiyanire ne Edi Mutwe baba wa ssente nga bamaze okukwatibwa abo bamemba abo siba be balina obuyinza mu kibiina be balina buyinza gwe bolowooza tolina kyosobola kufuna nga tatuukiridde genos nga tatuukiridde Nubiyanire oba Edi Mutwe mwene UP batula ku nneke ya NUP be batuula ku nneke era be basalawo nkumenyera abatuula ku nneke asooka ye Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu owokubiri ye Lubongoya owokusatu ye Katana owokuna ye Nyanzi owokutaano ye Edi Mutwe owomukaaga ye Nubiyanire ate otandise bya Munyagwa ate Munyagwa kuba Munyagwa agamba nti Kyagulanyi yamugamba Nubiyanire omu asinga abaka parliament 7 yamuwa batono Selector Devi yamuwa batono Nubiyanire omu ku Kyagulanyi n'endaba ye y'ebintu emusingira ababaka ba NUP 20 abatula mu parliament golowooza lwaki Kyagulanyi tawa kaadi bantu bategeera ate baani be yajimma nga bategeera Serukenya gwe wali muwadde kaadi nga waliwo yali nani Serukenya gwe wali muwadde kaadi nga luwoni sajja lya bene kisinzira struggle wagitambuzza agibadde mu budde wali badde owa Haji wano e Rubaga wali badde owa Kazibwe ono afanagana ne Pastor Bugingo erinnya yani Alozias e Rubaga noleka Kasibante kuki Kasibante teyali n'oyo Kasibante yali ne Kawalya ne Kawalya Kawalya njimuwa because Kawalya yali alaze nti struggle agibaddemu okusinga Kasibante abukira etokota okimanyi Kasibante yali mu parliament nga y'omu ku babaka abateesa butereevu naye nzooza mmwe tazivuga muki mu bubirowoozo my dear tuli ku ideas ez'ekibiina Kawalya ekibiina ekyo kiina idea ki bwe kiri kiina ki kiziina values kiina value ki kulwanyisa nguzi n'ebirala kati bekuba kulwanyisa nguzi nga bo bennyini balyaka kati ninyo ogambye Kawalya wali togimuwa n'ogiwa Kasibante yakolera ki struggle yakolera ki NUP gwe baawa akoledde ki Kawalya ateesezza ku fulokwali ateesa ekintu akitambuza bulungi bo bageregeranya Kawalya ne Kasibante ku fulo ya parliament no tetugenda kukwata oli tumuleete wano kubanga oli teyali kale bogeregeranya Serukenya ne sajja lya bene ku fulo ya parliament yabukira etokota Serukenya ekintu yakirimu gwe Serukenya weerabidde nti yali kansala owa NRM ate kinda buzibu ekibiina kye lwaki abantu bonna abaafuna kaadi mu NUP balina akakwate ku NRM tugende omu ku omu tandika aje Rubaga kamera eyo jagitunula mu aje Rubaga ani Kawalya owe Rubaga onafanagana ne Pastor Bugingo Alozias okimanyi nti ye nanyini fako manyi nanyini y'omutongole ye genosale katugende Makindi tugende Makindi ewa Serukenya Serukenya okimanyi nti yali kansala wa NRM ekina buzibu
nga waliwo sajja lya bene sajja lya bene tebagimuwa ne bawa sajja lya bene ne bawa parliament yakola ki kufura parliament yali ayimira ne mu bukiiko yali asobola oteesa Sserukenya tateesa ateesa ki kufura parliament zimbera ku parliament ngamu ekira tulina tunuulira abantu bano be bakoledde ebitundu gw'okimanyi nti ono omwami sajja lya bene n'ekitundu akizimbe ng'azimbamu amasomero n'ebintu ebirala bingi bizinensi esobola obeerawo naye ng'omuntu agatta ku kitundu ekyo kirala bizinensi esobola obeerawo naye ebyenjigiriza kye kimu ku bizimba eggwanga tudde wane wa Kaziwe Bashir gw'okimanyi nti Kaziwe Bashir yakutula ddiiru ne gavumenti ng'ava ku paalo kubukedde oli munnamawulire yasemba kubukedde oli munnamawulire be yali ava ku paalo genda ku bukedde wamanya ddiiru eyaliwo yagenda kukola mulimu guli gundi ensava nedda ssebo basooka kumukwata ne bamukkirizisa ne balagira nannyini paalo okusalawo ku bintu bibiri okugoba Kazibwe oba okuggala leediyo Kazibwe ne bamuyingiza mu ddiiru nga bagenda ku bukedde bamuwa essaawa 2 9 ne 10 ng'akola puroguramu ate gye baali beekwasa nti ye muyimirizisiza wa ne bagimuwa wano nga ya ssaawa 2 tugende kube yali afanya nabo kaadi ani golaba nti yali kakana katono be bamuleeta wano mu ndagaano yaabwe ne bamuwa ssente n'ebikozesebwa ne bamuwa omulimu gwa kufuuka pulezidenti w'ekibiina ekigatta bannamawulire era yaliko pulezidenti w'ekibiina mwaka mulamba twamulonda bulunzi gwe olowooza bwe kiri ani yamuleeta yeereeta yekka kale kakati bukedde bajja n'atandika okukola ku gavumenti media essaawa 2 n'atandika zo ekitebe kya NRM ne kimuwa obukadde 8 ebyo byayitaŋŋana naye tebyakakasibwa n'agenda n'agulako kaadi mu NUP tayagula kaadi Bashir teyagula kaadi kale ne bamuwa kaadi mu NUP najja n'agenda n'atuuka mu parliament n'asirika kati gwe nojja n'otugamba nti Kaziwe Bashir yalya nojja n'otugamba nti Kaziwe Bashir yalya ku mwembi ani aba omuwutta yafuna kaadi n'asirika kuba afuna kaadi bogamba nti bano wali osobola okugjawo munyagwawo butereevu n'oleeta Kaziwe Bashir because munyagwa alitakkiriza mu ideas za kibiina ekyo nanti kati okitege nkulaga kino nti wakati mu kugattako ku opposition kwesiba ku mbaata nnema olekewo embaata etambula kale waliwo n'omwana eyaliko guild president ow'Amakerere owuliriza Semboga yali tasinga ono lwaki mu byonna omanyi politics alimu kye tuyita capital owokumanyika nti twawo tukuba ekifaananyi kino tukiteeka waliwo mwaga mu abantu balonda kumanyika kweyo luto kyekisooka balonda muyaga no tegwali munyaga okumanya Twaha okusooka okwetunda nakyo kikulu wali osobola kuba munyagwa kaadi ya NUP nga yali tagisabye nkugambye wali tosobola kujjawo munyagwa n'oleeta Bashir bwe walijjeewo munyagwa walireese n'omwana Semboga kuba yali waabwe kakati bino byonna ebintu bw'obitunuulira birina kye bikuzzaako n'olegenda n'owoona omuyimbi Geoffrey Rutaaya n'owoona omuyimbi Emawokota bonna nga ba NRM ebibiina byobufuzi si kika nti neddira nkima sijja kuvaamu ekyo kye natandikiddeko osobola okuvaamu naye bw'osiramuka leero tofuukirawo mufuti osiramuse leero gw'oyagala okubeera imaamu oba gw'oyagala okubeera Biraali oba gw'oyagala okubeera osiramuka leero tofuukirawo mufuti tofuukirawo Biraali oba imaamu ku muzikiti waliwo kye bayita okuteekateeka n'okuzimba abantu bano baba bazze twagala kugattako Matiyo ozaalibwawa ddayo kime constituency Twahavaawa adde yasime egombolola oba municipality oba constituency oba district chairman naye abantu n'obalita wano bonna mu constituency 3 already wali opposition abantu 30 balwanire constituency 3 muba temuli mu kulwanyisa n'akyemalira muba munoonya byanfuna ogambye abantu n'okola otya abantu 30 n'obaleta mu constituency 3 nga bonna ba kibiina kimu baba tebakuli mu kulwanyisa n'akyemalira baba bali mu kulwanyisa
kugaziya byanfuna byabwe so si kutaasa munnansi na kuleeta nkyukakyuka kubanga buli muntu yali badde n'omugaso eyo gyasibuka eyo gyava bwe nolaba sekuyita jeno w'ekibiina nga tasobodde kuleeta yadde kansala wa LC Filiomu gyava nolaba deputy president nga tasobodde yadde okuleeta kansala wa LC Filiomu nga ne constituency emulemi okuvuganyamu nolaba omwogezi w'ekibiina nga constituency emulemi okuleeta n'okuleeta yo bakansala mu area mwava ng'oli mwogezi wa kibiina ovuma n'abantu ng'osobodde okubba aka TV ka mitwalo 2 naawe n'ogamba nti ovumirira obulyake yabbaki bamuteeka okutesimisa ku UCU era yamala n'akitangaaza n'agimaliriza ekyo kimenyewo n'agimaliriza ati n'avaayo ng'omuntu n'agenda ku university endala teyabba TV kyekyamujja ku eyo university ekyamujjayo just kakati bwe tuba tutereeza obulyake tulina okwekuba mu ttooki kuba bano bonna abatugamba nti balwanyisa bulyake be balyake ennamba emu bw'oba osobola okubba TV ya mitwalo 2 osobola okuweebwa 5 n'obireka oba osobola okulaba ku 5 n'otabibba omuntu abbye akasimu kano ka mitwalo 8 afunye bilioni 8 asobola ozireka so kati struggle eriwa teriwo nga lwaki teriwo abagikulembedde bonna banoonyeza byabwe kati abantu bagenda kukola batya kweddamu kwekuba mu ttooki tulonde abakulembeze ab'ensa opposition yo tesobola vaawo naye abantu abakulemberamu opposition tebali ku opposition bali mu ddiiru kukuumirako General Museveni nakwegaggawaza ate kyannaku nti bannayuganda be tubabuulira bino tebabitegeera kubanga abantu ababuyabuya baafuna omukisa okubeera n'eddoboozi eddene ng'abantu ab'ensa batidde n'okuvaayo okubuulira bannayuganda nti bino si bye bituufu gwe tolaba nga tuli ku mulimu munene ogw'okutereeza ensi yaffe n'okugirwanyisa okugitereeza ku luguudo gwe nkugenda nti bwe tuba nga tuli serious tugambe bugambi nti omuntu akwatibwa mu bulyake awambibweko ebyobugagga bye olabe opposition kitegeeza okuwabula abali mu bukulembeze ojja na alternative nti kino yadde kiri beekiti twalikoze beetuti bw'obeera ng'ekibiina okitandika butandisi ng'otandikidde mu kutunda kaadi bw'onookwata obuyinza bayagala kukuguza kaadi nze nyina bannange nyina ne mwannyinaze tetuva mu kika kimu naye mukwano gwange n'afuuka mwannyinaze baamukola ekikolwa ky'okumuganzika baali na 3 ku kaadi emu ne bamuganzika ne batamuwa kaadi omulala ne bamuganzika ne bagimuwa omulala n'agaana yeebyo ebikolwa era ne bamugoba mbuze bayita vetting nakugamba nti Kiyamaani Nyanzi ye yakulemberamu okuganza abaana abawala n'otunda kaadi omu ku bakansala be wa Kisekka yamufuula muganzi we n'olwaliro yamuganzi we n'abaana abawala bangi n'abagaba kaadi mu bitundu ebyenjawulo nsobola n'okumenyera nti gundi egindi nebe ntera okwesigamako ennyo bebiwakisa naddala mu Nansana municipality kuba mumanyiimu nnyo ebikolwa bye bimu bye baakolanga abaana abaafuna obulwadde abaafuna embuto n'abaafiirwa obufumbo bwabwe sibamanyi muwendo mu kugaba kaadi ezo mu vetting zaabwe oli azze mu vetting ne bamussa mu mmotoka ne bamutwala mu kifo ekyekusifu ne babaako bye bamukoze nadda ate nze akugamba mmanyi kyenkugamba siri wa NUP siina kasajja eggwanga lyange lyenjagala ennyo NUP kyekibiina ekimu ku bisasulwa ssente ez'omuwi w'omusolo ate nga nange ndi muwi w'omusolo nga munnayuganda NUP weefuna omukisa n'ekwata obuyinza ne omukulembeze wa NUP n'afuuka pulezidenti w'eggwanga abeera pulezidenti w'eggwanga nange mwendi oba mwenva NUP bebeera ku opposition nga yekulembera opposition eba yemu kuba nkulembera kuba nange ndi opposition nze ndi wa FDC ndi wa FDC FDC ziri bbiri FDC eryemu
FDC eriemu kyekikuleetesa kasajja ku mutima eri NUP ate kasajja kaaki olwokuba nti yajja nebajjawo nga mmwe balida ba opposition twali luddawa yowa opposition yali egenda terina kye yatujjako FDC yalina ababaka 3 mu bameka mu 5 duli yali mu 5 yalina 3 mu 5 duli dere na 3 mu 1 ina 3 mu 2 owa 3 mu 2 ya fema bedaka gaba 3 mu 1 kati tubala 3 mu 1 mu bukaluka abona yaza 3 mu 2 kitegeza yafirwe yaluzinga ebifo bisatu omusajja nafuna 5 mu 7 ko kumuwalana okwo ate twali kumuwalana bana Uganda be balonda nga be bazenga balonda FDC byeyogera golaba biri mu sense kwategeera kwategeera asobitegeera na bitaputa bulungi neta bange futi zinafutwa kwategeera eggwanga lino ffenna tulinamu omugabo gwakyenkanyi owa NRM owa UPC owa Democratic Party owa Jema owa UPC owa NT owa PPP owa FDC owa NUP ne bana aba PFF nabo balinamu omugabo n'abatayina bibiina abakulira ebibiina by'abasawo ebyabasuubuzi ebyabasomesa n'ebirala balinamu omugabo era senga tubadde mu ggwanga eryensa abakulembera ebibiina by'obufuzi baali badde basooka kwebuuza ku bakulembera ebibiina ebyabakozi ebyabasomesa ebyabasuubuzi ebyabalooya n'ebirala so ending point yakino eriruddawa eya struggle kuki kujjako General Museveni teriwo bana abaliwo bamukuumirako bukuumizi gwobeera otya nga ogwo okulembera opposition nga mu Buganda ewasobola osuula gavumenti mu nnaku 2 wawangulawo n'ababaka 5 mu 5 nga municipality zonna abakulemberawo baba okuva ku meeya ne bakansala division zonna nga bakuzikulembera ba NUP ba meeya ne bakansala nga district kyenkana zonna naddala yewakiso ewali entabiro wewali enguudo zonna ezingira Kampala ziyita Wakiso ekisawe ky'ennyonyi ekikulu kiri Wakiso akulemberawo nga chairman district wa NUP ne bakansala ba NUP mu Kampala waliwo constituency tubale 8 oba waliwo ababaka 8 tewabeerangawo yadde okwekalakaasa beekuti ate kwekalakasa tekujjako gavumenti tewabeerangawo okwekalakaasa yadde beekuti nga kulembeddwa mba NUP kitegeezaki lwaki tebeekalakaasangako nga beekalakasa ku fulo ya parliament tebayimirirayo kwebali boogera okwekalakaasa tewali kye bali bakoze okulwanirira abasuubuzi okubaako kye bakola kyonna tewali neki kati abo balwanyisa gavumenti gwosobola olwanyisa gavumenti okusobola olwanyisa sitaani nga ku lujjuliro kwofukamidde mulya mwenna sitaani yani nkuwadde kyakulabirako osobola okulwanyisa sitaani ng'ofukamidde ku lujjuliro muli mu luwombo lumu mwetuloola ebifu by'ennyama nga bemulya n'ogamba nti oli mu kulwanyisa sitaani oba okulagana na sitaani era toba na njawulo na sitaani so bannayuganda mbasaba mwetereeze tugenda mu kaseera ka kalulu mulonde bulungi mwetegereze mulonde abakulembeze abalimu ensa temuddamu ne mutulondera ebipapula bebalonda bakoze ebipapula kati kankuwa ekyokulabirako kimpe Kawempe South wakazi babashiri mbazira ng'ogyeko omubaka okubanga ali mu musaala yeefunira takiikirira bamulonda waliwo division bagiyita Kawempe yokka Kawempe division agikulembera meya wa NUP oba wa NUP ne bakansala abaabwe naye kikwewuunyisa tewawera yadde kilomita emu enguudo zaafuuka mpompogoma za binnya waliwo oluguudo oluyita kwedeni okwambuka waggulu ku kyaki ya Ssendyowa tosobola kuyisaawo yadde akagaali ka bicycle enda munkumalireyo waliwo oluguudo oluyita mu Angola olwo n'okuluggalako baaluggalako nga tewaliwo kiyitawo nga n'owebigere tasobola yitawo olw'empompogoma z'ebinnya waliwo oluguudo oluyita ku Mukalazi zonna zeetoolodde egombolola akulemberawo wa NUP aweddembe ne bakansala bonna ba NUP be baba tebasobodde yadde ewali budget tebasobodde yadde okuyiwawo ebimaalamu
oba okuyisawo kitulakita bye balina ne kugombolola abo ayagala bubaka ani kakati abo be mwagala okutulondera olwokuba abakulu babawadde kaadi mumulonda abo be bagenda tukiki bakole ki omuntu bw'abeera mu nassale nga yasemba tosobola kumuteeka mu pisire n'omubuusa bino byonna ebifu ani asemba sina gwe ngambi nze mpadde kyakulabirako ebifo bino tubifuna kutugezesa senga afuna ekiddako anaakusobola senga ye yafuna ekiddako abantu kati abali ku opposition balina okugezesebwa kw'amaanyi kuba kati be balina otulaga alternative nti senga ffe twalina obuyinza baminisita twalironze bee bati twalironze bakola bee bati twalibisiza budget beeti era twalikoze kino ne kino ne kino twalisosowozza kino ne baba nga tisiyo kye bakoze kitegeeza tebalina mulamwa na makulu n'olwekyo obulyake NUP tesobola kulwanyisa bulyake kubanga bonna abagikulembera balyake statement nene moyo nkugambye bilioni 9 zaweebwa omukulu okujjayo omusango mu kkooti bilioni 9 siibula abantu nga sinasiibula kankuweya kasinaaliro katono nnyo ku bulyake waliwo eggombolola eyitibwa Nansana Division abagikulembera bonna ba NUP naye abakulembeze be balonda ng'abakulembeze ku lukiiko olwo olw'eggombolola ate abamusiba NUP erubaga omukulembeze wa NUP naye sipiika waabwe wa NRM bodda ku bulyake wane division ya Nansana obulyake obulyawo bangamba bembukunyonnyola abakulembeze ba NUP batumaliriza nja kusaba igigi ayingire mu nsonga ya Nansana Division obulyake obulyawo buyitiridde Nansana Division yena ani agikulembera sayegadde kwogera ku muntu bangamba nti bakuŋŋaanya ssente olw'eggulo ku bantu abakola bana abayo kyennyama ekyo twakirwanyisa ne bakiyimiriza ekyokusolooza abamaama abakolera ku kkuba ekawongezi ekyo twakirwanyisa naye obulyake ssente ze bayisa ku ggombolola okubaako bye bakola si bye bakola ku Nansana Division era nsaba igiga ayingire mu nsonga eyo Nansana Division abagikulembera bonna ba NUP naye obulyake buyitiridde nsaba nsagala kumwogerako kuba benamwogerako n'amanyanga manyi naye saagala kumwogerako olw'okuba siri mu kulwanyisa muntu nwanyisa bikolebwa ku lwa Katonda n'ensi yange mbagaliza birungi byereere mwebale kutuwuliriza mbasaba musigale nga mugoberera ate twongere okugatta ettaffaali ku nnyaffe Uganda mubeere bulungi ku lwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangaale nnyo